kano chiza Besigye kino nkikuddamu nja kuyimira nga nesigama ku mazima n'okufumitiza. You don't have any opportunity eyogera ku mwana wa president notandika mukola bwoti nga owuwo Besigye oyina right eyogera ku jeno n'omuwozi gwe oyagala kunyiza abantu nga n'abanyigira mu nsiko ky'abakolanga babisirikira busirikizi. Besigye oyina right eyogera ku baana ababo baliwa ababo bakola ki bakolawa kifaananyi kibalina ery'eggwanga va ku muwoozi Kanerugaba wansonyi omwana wa president oyo kabampane gwe mukolera ku bitebe kubanga mwagala sympathies mu bantu n'otambuza omwana wa president Museveni Besigye nali nkuwa ekitiibwa naye bw'otandise kyakaaliwa baddiikuula awo nze simanyi sigendera mu nkwawa nange ninga oyo omusajja sigendera mu kyakaaliwa baddiikusi emito giba gyakulanga gyasala ensalo sisobola. Toyina right eyogera ku baana yogera ku bululu oyogera ku kulwana ku which is okay, which is good, but tolina olwansonga ki tusinzira ku babo. Leero newankubadde tukwana bannange Fullfigure nkulazawa asiganya basajja tuganzaganza naye Fullfigure nkulazawa ekibi nnyo n'eŋŋaŋŋa kiziyombya bwe kitunula mataga gw'ebisejja Fullfigure okumuwasa okumuteeka awaka enkoko n'embwa bisenguka awaka kawamulaze ku baana abaganya okunaaba obakanga bukanzi nti mpita omusezi nga mukindabiddeko eyo mukigamba ngamba kibingwe kyana kya kinyozi abakirabako eyo mukigamba manyira balala retired Kano Yekolera itongwa gegange musibye mutyo bamusuze mutyo okusinzira ku budde n'ensi mwe muri mukulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nyongera okujjukiza nti okugo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta kakati Fullfigure mbunaawo okyatiisatiisa mbunaawo okyakangakanga okuvuma omuntu akankana ennyo bannange ntidde Fullfigure agenda kunvuma n'ebyo ebivumo bye ebyayitako nga ffe abalina ebivumo ebyakajja katale tuli wano ng'ate omuntu gw'otiisatiisa tuli ku sayidi ye ebivumo byo bwe zibeera nnyimba byakadongo kamu byayitako guno omulembe gwalaga omwana akuvuma bivumo byalaga kakati gwowa ebivumo byakadongo kamu njagala okukutegeezako nti byayitako Fullfigure olinga ng'omusota gwe bakwata ne bagujjamu olulimi tegukyasobola kutiisa muntu yenna nti ŋŋenda kukubojja olinga ng'empologoma enkadde eteegera ku lunnyo lyagiyitako naawo ng'akimanyi tegenda mugoba Fullfigure waliko akasaakoji mu industry y'okuvuma naye kkiriza nti obwogi bwo Museveni yabuwagala ne buggwako ebivumo biringa nga kalimi ka mmotoka bw'ovuga ennyo ne kaggwayo oba tosobola kwewola nti emmotoka ngivuze nnyo ate ndaba abangoba bakyajjira ku speed kanjirinnye nnyo neewoleko obulimi obulala no speed y'emmotoka tebagyewola kasita eggwayo ebeera eweddeyo ebivumo byo mwana muwala maama Museveni mukyala wa Simpoke byaggwako guno omulembe mupya tokyayinza bivumira ku mulembe guno era toddangamu okutiisatiisa muntu yenna gande gwe genda mpola kajja kujjutuka ojja gw'otiisatiisaani naawe gw'otiisatiisaani naawe okyatiisatiisa bw'obeera luyimba temuli bigambo yadde ebidongo mu bufunze terubeera luyimba era neewunya n'okwewunya omuntu yakukwata ku TV ng'oweddeko kakati yakukwata n'akuteeka ku TV yakuwasa ogenze mu menopause nga tokyasobola kuzaala bwe baba bakuleeta kubavumira nedda mukwano tokyalina gw'oyinza kutiisatiisa Dr. Apollo Milton Obote yaliko ow'amaanyi ng'aboggola buli omu n'amutya naddala Abaganda ng'ekigambo kye kiba kyankomeredde nga talina kuteesa abeera ne order naye kati yafa omuzimu gw'Obote gukyasobola okutiisa Omuganda ng'omuntu asobola n'okugenda ku kijja ky'Obote kati essaawa eno n'afukako omusulo nga talina kyagenda mumukola naye nga luli nga tosobola yadde omusongako essaawa eno olinga nga muzimu gwa Dr. Apollo Milton Obote eri Abaganda wakoze statement noga Dr. Besigye mbadde nkuwa ekitiibwa tomuwa kyekiteeka emmere ku ttebo ye kyekigula amafuta mu mmotoka yo oyagala kutiisatiisa bantu
ekitiibwa kya Fullfigure kinene kye kiyamba nti omusamiza awadde saddaaka mu muzikiti, omusamiza atodde zaka, omusamiza awaddeyo bazimba omuzikiti, ne imaamu n'aba musiru n'akozesa ssente ez'okuzimba omuzikiti. Tokiddanga namu n'omulundi ogw'okulala. Actually tisatiisa bye wali otiisizza. Tisatiisa ffe, tisatiisa balumbuye. Naye si Dr. Besigye naawe tokiddanga namu mbwa kwewa mirembe. Embwa zirina okulya amagumba sebezze ku dining. Munabe bagisoosootolere bagijjulire bagigabule. Oli mugwi wa ddalo. Naawe otiisetiisa omuntu. Kakati wuliriza. Wagambye Dr. Besigye talina kwogera ku mwana. Lwaki muvuma omwana wa Museveni? Tewali ayogera ku mwana wa Museveni ng'omwana wa Museveni Fullfigure. Era tewali ayina budde bwogera ku mwana wa Museveni. Kubanga Museveni ayina abaana bangi. Ayina Diana, ayina Peshe, ayina Natasha. N'abalala bangi memutamanyi. Beyazenda amansa kubanga baminisita bagenda abazaalamu. Naye gwe wali owuliddeko omuntu ayogera ku mwana wa Museveni. Naye ekyogeza ku ono nti yajja ng'ayagala ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga. Ate mu ngeri ekyasinze okubeera embi. Era atemula tetwogera ku muhoozi nga tumwogerako ng'omwana wa Museveni. Ne tumwogerako ng'omusajja ayina ebikolobero bye. Ayagala obukulembeze bw'eggwanga ng'ate tasaanidde. Singa nkubuuza muhoozi gye yasomera ggwe Fullfigure omujego osookundeetera ku mpapula za muhoozi. Senga tugenda mu byekinnamagye yo gye balimba mbu baasomere simanye Sani Dust ne mutabani wa Bukenya gwe bayitanga Brian Bukenya. Osobola okumbula oba muhoozi yayita ebyamagye. Brian Bukenya yali mukali akajja obunaku keemanya. Nze siri mwana wa gundi. Nze kennyini nze nnina okwekolerera okufuuka gundi. Yali Looyo omutendeke n'atakoma ku ekyo n'agenda n'asomya ebyekinnamagye era n'ayita bulungi muhoozi n'agwa. Bwe baakomawo olw'okuba mutabani wa Bukenya yali Looyo omutendeke ng'ate n'ebyekinnamagye abiyize bulungi, oyo muhoozi n'ayagala omuleetangako amafandali. Oli n'agamba nze nayita, gwe tewayita ate era tewasoma. Ne bamutta. Era ebyo bye mulimba ensi ti mutabani wa Bukenya yagwa Kabenje nedda. Mutabani wa Bukenya omulambo gwe baasuula Kabenje. Naye ye ng'omuntu baamutta bussi tagwangako Kabenje. Muhoozi ye yatta mutabani wa Bukenya. Kati twogera ku muhoozi oyo yatta mutabani wa Bukenya. Twogera ku muhoozi oyo yatta Jakana Nadduli. Twogera ku muhoozi oyo yatta abantu ku 18 Novemba. Twogera ku muhoozi oyo. Tetwogera ku mwana wa Yoweri Kaguta Museveni. Ngera bwe tuba twogera ku Yoweri Kaguta Museveni, tuba tetwogera ku mwana wa Mzee Amos Kaguta omulemirembe. Twogera ku muhoozi omusajja omukulu alina ebikolobero bye ajonyesezza bannayuganda kyokka ng'akulaga ayagala kukukuta mbu asikire kitaawe alowooza Uganda nju ya Mzee Amos Kaguta nti Museveni bwe yafuna ekifundikwa era alina kukiwa mwana we. Nedda. Ekifundikwa kya Uganda tekirina kutambulira mu famire emu. Y'ensonga lwaki Dr. Besigye ayogera ku muhoozi. Tamwogerako ng'omwana wa Museveni kubanga abaana ba Museveni bangi. Bw'oba ojjanga okuwolereza muhoozi, muwolereze nga nze bwempolereza Bobi Wine oba muwolereze nga bw'owolereza Museveni kuba ezo ze position z'ayagala okweteekamu. Tomuwolerezanga ng'omwana wa Gonde. Dr. Besigye olina right eyogera ku mwana w'omuntu agirina. Singa omwana w'omuntu aba kiwulenge, singa omwana w'omuntu aba afuuse ekyesittaza mu society, singa omwana w'omuntu abeera afuuse ekizibu mu society, tetuyinza kubeera ku kyalo nga kulikaawe mulo olw'okuba yazaalibwa Chaiman ne tugaana omwogerako. Gwe tozadde baana oyogera otya ku mwana w'omuntu kwegamba awemula ekyalo. Olina bbe embizzi ku kyalo olw'okuba mwana wa Chaiman temulina kumwogerako. Mwogera mutya ku mwana wa Chaiman? Tetwogera ku mwana wa Chaiman. Twogera ku muvubuka ku kyalo eyabbye embizzi. Tetwogera ku mwana wa Museveni Sawe. Twogera ku musajja omukulu alina obuvunaanyizibwa ku nfa z'Abannayuganda ezimu. Alina obuvunaanyizibwa ku kubba ssente z'eggwanga n'agenda n'azikola mu birthday yeetooloola mutala ku mutala, kyalo ku kyalo nga ssente ezaaligenze emulago okugula eddagala ali mu zeetooloolamu bw'anoonya buwagizi. Nga ssente ezaalikoze enguudo zaali mu kwetooloolamu. Abasirikale Somalia baatuukako n'ekiseera nga tebalina masannyalaze, tebalina mafuta mu generators, tebalina mmere okumala wiiki nnamba ebiseera bya birthday ya muhoozi. Nga ssente muhoozi yazikozesa. Njagala ombuulire muhoozi asasula omusaala gwa ssente mmeka
nga munnamagye kali ali ku ranka y'obwa jeno asasula omusaala gwa ssente mmeka buli mwezi essente ezo zimusobozesa okutalaaga eggwanga essente ezo zimusobozesa okugulirira abantu essente ezo zimusobozesa okutegeka ebikujjuko okumala omwaka mulamba essente ezo zimusobozesa okutegeka emipiira essente ezo zimusobozesa okuzunga wano ne wali essente ezo z'abaana bannamagye baganda bange baganda ba Dr. Besigye oyo gwe tuwogerako wano ambushi eyabadde Somalia gw'omanya abaana abo ebbanga lye bamala nga tebafuna ssente nga mu generators temuli masannyalaze abaana bayala ne batukoggwa mu ambushi ne babasanyawo ne batuddiza emirambo wa nga ababenefiti nga mu kukola kwabwe be bamuhoozi bali eno balyambizzi buli musirikale UN emubalirira $1,000 $1K US dollars per month baba wako nusu bina kyokka nga tetebijjira mu budde nga basobola okumala emyezi 6 nga tebabisasudde kati bamaze omwaka mulamba n'emyezi 6 tebafuna musaala baba waddeko baba wadde za myezi 6 kubanga ssente muwozi kayine Rugaba yazitambulamu yaziguliriramu abantu yazinywamu omwenge yaziryamu embisi yazigulamu kokayina abaana b'abantu ne mubafuula nti mwe muli babulooka baabwe mubatunda yeeri mwe ne musigala e Uganda ku ground nga mukola ssente mulya ssente zaabwe mubaawula mubajjako eddobo kale kubajjako si kibi kubanga buli mulimu gulimu ekibulooka tojja kwesanga otunze ettaka lyo naye ate babulooka abalitunze ne bakusinga okufunako naye ng'akakatono ate ke balina okufuna nako kabawe oyo ye muhoozi gwe twogerako twogera ku muhoozi mutabani wa Museveni Fullfigure tetudiscussinga ngako ku muhoozi omwana wa Museveni tudiscussinga ku muhoozi adobonkanyize eggwanga ate ng'ayagala kusikira kitaawe ojja nti eyo entebe yabwansikira noba bwakabaka ojja nti nju ya muzeeyi Amasikaguta nti Museveni bwe yate ekifundiku era alina kukiwa mwana we oyo gwe twogerako agenda kututa hando ye n'atiisatiisa ab'Ekkaramojja oyo gwe twogerako yagenda kututa hando ye n'atiisatiisa Abaganda tujja bakulashinga ffe tuli batweze emizimu gy'abatwezi tegisonyiwa oyo gwe twogerako yagamba nti awaanyisa obusosoze mu mawanga naye ng'ate depute we mu Buganda ye Frank Gashumba asiiba agamba nti ffe tuli Banyarwanda depute w'omuntu mu kitundu alina kubanga ava mu kitundu obutalaga busosoze naye ono depute we mu Buganda yasiiba ku TV ng'agamba ate ffe tuli Banyarwanda oyo gwe twogerako agenda okuleeta obusosoze mu Uganda oba agenda okwongerayo obusosoze bwa kitaawe mu Uganda mu Dr. Besigye abaana babo bali luddawa twogere ku baana bo yes Dr. Besigye yaleka abaana be babeere oba yaleka omwana wa Ansiremu abeere kubanga talina kyamuleetera ku ggwanga tigwagenda okukulira amafuta agenda okukulira amagye agenda okukola kino ne muhoozi senga yali mutamiivu ng'atamiira bibye yali badde nga tatamiirira mu bulamu bw'abantu abaana ba Dr. Besigye basobola okubeera kyonna kye baagala kubanga ekyo kye yabaleka okubeera kye baagala tekirina muntu yenna gwe kikosa naye ate muhoozi ekyo kyali kisiiba kitugumbula bannayuganda kisiiba kitta bannayuganda omulita jeno naye ate jeno omulimu gwe gwakuuma bannayuganda nabyabwe si kusaanyawo bannayuganda nakubabbako byabwe ziwaliwo n'ebintu byensirikidde kaninde embaga emu eggwe nabyo nja byogerako kaninde eggwe nja kubuulira muhoozi oyo guntinkiza naye otusiriwalirako otutiisatiisa ku mutamiivu toyogera ku baana tubijjemu abaana oyo mwana bannatasha be baana era teri agenda boogerako abo baana ba Museveni teri aboogerako nene kataha tumwogerako kubanga takyali muka Museveni minisita wa ggwanga teri ajja kwogera ku Diana oba ku Patience lwabo no there is no one twogera ku bano twogera ku lino eddebe lye baaleeta liweereze eggwanga
kyokka nga ate liri mu kudobonkanya ggwanga kusaanyawo ggwanga na kusaanyawo bannayuganda bwe liba lyakugulidde omwenge n'ojja ng'otagala genda munvumire Dr. Besigye yanjogeddeko nnyo mukwano eno embwa enkambwe ziruma funta entama funta netotiisa tiisa muntu yenna naawe Fullfigure ng'otiisaani Fullfigure ng'otiisaani alinganga enjovu gwe yalinnya mu feesi n'ebyabyatala kigenda kugamba naawe oli mubi nze ndi musajja ndiba omusajja adiba kifuluuta kiringa ng'ekizibu ekiro kiringa ng'akajenereeta kifuluuta nekyagala ssebo fuluutira ku Besigye